Olunaku olwaleero mu kusiibula Minisita Charles Engola eyakubwa amasasi gye buvuddeko nga bodyguard we yamukuba amasasi, baminisita ab'enjawulo boogedde ensonga ezibaluma ku mitima nga bano abasinga obungi beemulugunya ku bannayuganda engeri gye beeyisaamu nga naddala nti waliwo omunene mu gavumenti afudde. Bayomba beebuuza ojaguza otya ng'omuntu afudde? Eyo teyali nga mpisa ya mu Uganda wano nti omuntu yenna bw'afiirwa muba mulina kunakuwalira wamu so si abamu kudda eri kukuba gudiikudde. Naffe ne twebuuza nti kaakati bwe babeera nga tebaagala bannayuganda bajaguze, kale kituufu si kirungi. Ne bwe mubeera nga temwagala bannayuganda bajaguze enfa yammwe, lwaki ate mmwe bwe wabeerawo munnayuganda afudde ng'ali ku ludda olutakwatagana nammwe oba lwe tuyita olw'opposition bwe luba nga lubawakanya by'obufuzi, lwaki mmwe ate mubalaatira mu nfa y'abannayuganda? Kuba ekireetera bannayuganda endowooza eyo nti omunene mu gavumenti afudde katujaguze okufa kwe, baba basinziira ku biki bye wayogera oba biki bye wayisaamu bannayuganda. Kyova olaba nti abantu bangi bafa naye tolabangako nti bafuddeyo bajaguza. Bangi ne bafa bannayuganda ne banakuwalira wamu, naye bw'olaba nti oli waliwo afudde bannayuganda ne bavaayo ne bajaguza, kiba kitegeeza nti gwe bajagulizaako okufa kwe oyina naawe ebikyamu by'oyisizaamu bannayuganda. Gwafudde oli omu n'oyinza okuba gwe wakola ebikolobero ebirumya bannayuganda abasukka 1000 nga gye buvuddeko. Waliwo bannayuganda abaakubwa amasasi ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 Novemba omwaka gwali wa 2020. Munnaffe Edith Mwine yavaayomu n'abalaata ku mikutu gya social media n'agenda mu mawulire ng'agamba nti bo balina obuyinza obw'okuba munnayuganda essasi ku nnyama era n'afiirawo. Banno bali maziga bakungubaga abafiiriddwako abaabwe ab'eŋŋanda, gwe n'ovaayo n'oyogere statement efaanana bw'etyo. Kati gwe bw'ofa bannayuganda bo basuubira kukola batya? Kyekiringa ono omusajja mukulu yennyini Minisita Charles Engola yafa gwe bakuba amasasi, era naye bannayuganda baselebratinze okufa kwe. Naye nga lwaki bakuselebratinze? Si lwakuba nti oba nti olina gwewanyiiza gwe wakuba, wabula ebigambo byewayogera nga bakubye bannayuganda abaali bava ku kisaawe Entebbe okwaniriza bannaabwe abaali bakomawo kuno ne babakuba emiggo. Mwe mwavaayo nga yavaayo minisita nga abalaata agamba nti abakubye bannayuganda si ba UPDF. UPDF tesobola kukola ekyo, wabula balabika amagye gavudde bweru wa ggwanga. Kati naffe ne twebuuza nti gava gatya bweru w'eggwanga ne gayingira gakube bannayuganda? Kitegeeza nti mukola ebintu bino nga mubimanyi n'ate ne mubalaatira ku bannayuganda. Kyova olaba nabo nti bwavaayo omunene afudde ng'olina kyewayisa bannayuganda obubi tebasobola kunakuwalirako. Kino kiri sayiri zombi nti kale bwe muba mwagala twetereeze tuleme okujaguza okufa kwammwe, nammwe mulina okwetereeza ku ngeri ki gye muyisaamu bannayuganda. Bwe muba nga temukyusiza mpisa zammwe, bwe muba temuleseeyo kubalaatira mu nfa y'abannayuganda ey'ekyeyonoonere ate nga mmwe mwennyini mmwe mubatta mmwe abali mu gavumenti, bwe muba temuleseeyo kubalaatira mu nfa y'abannayuganda, nabo tebagenda kukoowa kujaguliza ku kufa kwammwe. Temujja kwagala nga ffe tubalumirirwe ng'ate mwe terumulumirirwa ggwanga. Kyova olaba bannayuganda bakyazina nnyo ate nga balina amazina ge balinza okuzina agasingira ddala ne kwago singa wabaawo abanene waliwo abanene be balinze singa bunakyenkya ne bababika. Ate ndowooza buli omu ajja kusala nte n'anaabatasobola kusala nte waakiri kuolwa lyewola embuzi n'asala akabuzi n'amanya nti at least naye alina kyasaze okujaguza olw'enfa eyo. Kuba bye mukoze bannayuganda bingi naye tebabyerabiranga, bibali ku mitima era bamanyi nti gundi ne gundi ne gundi be baatusobya. Kyova olaba nti si buli afa nti bamujaguliza. Jjajja Ichuli abadde blogger ng'akuba sayidi ya opposition okubula ogittamu omuntu, ng'avuma abamu abanene mu opposition n'abalangira ebisongovu. Naye lwaki tebajaguzizza kufa kwe? Kuba waakiri yabadde agira n'addamu ak'obuntu n'amanya n'agamba naye kino nedda, kino nange nja kuvaayo nzire ku sayidi ya munnayuganda. Bwewaawo kino kibi naye nja kituuma nti kibi, aleme kuddira ekibi akituuma ekirungi ng'abamu bwe mukola. Ne muddira okufa kwa bannammwe ne mukwamba abaana ne mubookya ne mugamba nti NUP ebookya, ne muddirayo enfa y'abannammwe ne mugijagulizaamu ne mugamba balimba NUP basiba kawaani. Kakati nammwe mukifiiringe.